Katonda lero so bakabaka bakulabise kati gravity wadde okuwa wakuwe wakingo ina kusajja ne microphone ojinira enso iza jinyonyola ki olino yakuwa wa boda boda nga mutomede nga balina ensonga zaabwe naye gwa kuwa muwagizi ng'oli ku stage mu live ng'ensi yonna ekulaba buli muntu as a person alina anyiiga memory y'omuntu okunyiiga kya buntu just ekikontrolinga na kufumintiriza kati ne gravity Katonda amusasudde Bayibuli egamba tosekereranga ali mu kubonaabona ekyokunyiiga kya buntu mulekerawo comparing nga omuntu ng'ayombe n'omuntu obanga alwanye n'omuntu kati kakiwulire naye kaba munenye kategeere gravity nga gwa kubiyo omuntu soko je eri ekisaaniko ku liiso lyo nga tonajja kulya mulala sokola be bulungi ojje kulya muno ye teyalaba bibi byeyenga byayinanga muntu ye alingiza kamilioni ego bakorobolera emmotoka kijja kunnyamba nnyo ogenda ombulize gravity ategeere ababuye ekyamukubizza omuwagizi nakugamba sitaani atambulira ku bantu ina obuzibu buli federi artist anoonya omuntu gwe yeekwatako tukuŋŋaanye omusajja onaffe anoonya obwenkanya bwaba yamugyemu amannyo kiba nti eŋŋumi ejjamu omuntu amannyo kati gravity naye akituuseeko n'alaba nti asobola okukuba omuntu mu kamera ku stage kwennyini abawagizi abo bolaba bakisuusa balina akamanyiiro era katuula ku mulungi ate katuula ku bimenke ffe tuli bawoomu obuwoomu butuluma obuwoomu bututta byonna nti omuwoomu aba mulungi olaba Miss Uganda akola embaga olaba eyo abayimba nti abalungi batta olaba baleka embaga zaabwe bafumbo baswana bokka mu buliri ffe tuswa n'abasajja munnange ononsonyiwa nze gwoyogerako obuwoomu bunzita teri muwoomu ataba mulungi njagala ebintu ebyawulenga teri muwoomu nga taba mulungi ku mubiri gwange buli kimu ekiriko Katonda kimpanga ndi perfectly era buli kimu ekiriko nkyagala because bwe kiriko kyatondebwa Katonda ndi appreciate very God akaki akaviri kasalibwa nono kasala kati geno kasala wewe olaba baana nfaanana tajja kunfaanana sigala nze obaka abwerere wachi kano kabajjeno levo yanga lati kyali mu ebyo we mukama alhamdulillah ne baza Allah yansusaawo ne kali mu meka nyingi mu kano zogera kati fa wangu tutula olina akusala n'omwa tipu ya nga mwezi gwanju katato ngambe mbale enviri fe tuddamu ebyo kinga wono sanga kuboda so tula kuboda lwa jam anantwa ne mmweche 10 ne mmweche ekizike nga wante wa 10 kati of down obuza balance levo yangere kyabanja balance mukwano alhamdulillah nayakiwulira yavaayo n'agamba nti kamilioni ekyamusasa ekivulu mpisa mbi kamilioni ekivulu kyale okane kine kiyiika kuba yakuba wa boda boda kati nayakiwulira olino yakuba wa boda boda nga mutomede nga balina ensonga zaabwe naye gwa kuba muwagizi ng'oli ku stage mu live ng'ensi yonna ekulaba ekyokunyiga kya buntu mulekerawo comparing nga omuntu ng'ayombe n'omuntu oba ng'alwanye n'omuntu because omuntu yena alina omulamu ne Yesu Kristo yanyiiga Yesu yasanga batunda ebibala mu yeekaalu nga kivudde akatale komubo n'abiyiwayiwa kati ekyokunyiga kya buntu abantu njagala bategere nti buli muntu asobola okunyiiga kisinzira kuki ffe abalina emmotoka zaffe tulina obusungu ku basajja ba boda boda tetuli basonyiwa njagala nonya buli muntu avuga emmotoka naddala nga ye obulumi bwalina kuwa boda boda kakati singa kamiri yamugamba nti sasula ettaala eri eyo emmotoka ate kamiri avaamu n'ayogana ne bafunye ebikonde okimanyi nti boda boda akusanga olina abaana mu mmotoka obajja ku ssomero mu mmotoka mulimu mama bo olina embaawo nagamba kana nnyoko genda zina nnyoko nabiniguza okuna najjayo nakola balina bakola olumi nabwe bati nakulinnyo omugere bwe tu abaana bo bwe bali mama omu alina gamba ekigambo kyene kyabazira nnyakao genda nnyakao ng'abaana batudde awo nabiniguliza obina wati naginnyo omugere piki bwe tu awapiki ng'alinnye emmotoka abapikipiki bantu nze abapikipiki balina kye baŋŋamba era sirina kye mbaagaza bamumekwano balongoose empisa zaabwe z'emirimu gyabwe bayige okurespectinga abantu ekyokunyiiga kyo kya buntu buli mmotoka ya muntu gyera ku luguudo eriko damage eziboda yezikoze oba kimanyi nti boda bakozinga accidents nalaba wano oba ministers wati oba kiki oba poliisi
yataka tambika boda nga zikozinze accidents nga abantu bamenyefu bali emulago boda ngeko otasa boda gwa motoka ne oba yagala ko bisala byenyiganyiga buli wantu ne bikulubula ku toyina kyo ngamba ku boda kane gravity katonda musasudde Bible egamba tosekereranga ali mu kubona abona kati gravity na kitegedde nti osobola okunyiga n'okuba omuntu ate gwe n'omukubira ku stage mu kamera kati katonda asasudde gravity amulage katonda nabagamba katonda abeera yosabwa kabaka w'ebiseera ebisinga kati gravity naye akituuseeko n'alaba nti asobola okuba omuntu mu kamera ku stage kwennyini abawagizi abo bola bakisusa balina akamanyiro bayitawo nalako omuwagizi nga ayira kenzo soda naye ng'amaze musunda emirundi 3 namumusundira bwati nga mumulaga ngenda mukwira emirundi egi nalako omuwagizi ng'akwata vinka mu bukyala ali ku stage ayimba yewa oba mwaluwa kusenge ne guveine gujja ne gumutoga nabagamba vinka yayambadde bubi oba yambadde bubi ng'enkudi agisibe ku ngulu yagamba jangu ogitogerere yakutogerera wasasudde kwatako wano waliwo ekimenka kyali kifuwa kamyoni sente kikazi na kikulu ak'omutwalo namukokonya naye vulungula bwati nakomawo naye abawagizi bakisusa sometimes nze let me tell you something nze omanyi nagaana okuva ku fact ngenda kusigala nga njogera amazima abawagizi bakisusa ebiseera ebimu ate ekyokunyiga kya buntu teri muntu atanyiga abeera mu ssiru kubanga ekyo kirina ku muntu yenna omuntu asobola okunyiga okujjako ng'oli afumintiriza nnyo era abantu afumintiriza beerekereza bwerekereza ebintu ebisinga naye nga ekyokunyiga kya buntu nze nali wano nga nkola ki ekyo kankirekeno kireka naye kati kasa mukyerabiddeko kasa kampani ziyimuse zimututte mu kooti ekyaki kisinziira kati singa gofresa yamukubye nga yaze mukuba mutta kwa gofresa atambudde nga dderi ng'omuwagizi amugoberera tetumanyi badde ayina ki ayinza oba alina akambo bakasoba kiki waliwo kibata self defense ati tulina mu bulamu tulina kintu kibata self defense ne bawunsa alina wakoma ku stage tamanyi ono aze kufuuwa aze kola ki aze musanyo oba atamidde abawagizi abamu baluusi babeera batamidde ng'anyuma mumira kidongo na jebuzi abamu bajja kuzinamu nga taze nakufuuwa naye ono gravity yamakengere n'amuviira ono n'amulumba era gofrey neyongera yena n'amulumba kwegamba olaba nti okwekengera nakyo kya buntu kisinziira situation gy'obeeramu oli baade luli wakati endongo ekutte omuliro abantu bazina ate obreaking endongo mbw ate oyite eguni ate omwesobolera oba omwesobolera ng'omuwummuzaamu katonda wabageze abafa wonna gravity yabakuba oba kamiri bantu bangi bafa lunaku ebirango lwala ebiyise kamiri yabakubye kati kakiwulire naye kaba munenyeeko ategeere gravity nga gwe wakubye omuntu kyembagamba nti buli kintu etagamu okuvumintisa katonda sometimes katonda ayero soba kabaka bwakulabise kati gravity wadde okuba oyo wakubye wakinga olina kustage ne microphone oginira ensoyi za ginnyonnyola ki naffe tukowoola oyo afuna obwenkanya bwe yakubye nga ye yakowola ababoda bafune justice naffe tukowoola oyo gwe yakubye tumweyungeko kwegamba mu buli kintu olina ebintu bibeerawo olusi lwa nsonga wabeerawo ebintu ebijja okuchallenginga mu bulamu wabeerawo ebintu ebijja by accident wabeerawo ebintu ebijja by reason so lwakuba kati fe abafumitiza tubyawula fe twebaza katonda tukuze tuyise mu challenges nyingi Mungu atukumye wetuli naye tulina betulabe ne betuyiga nomanya nti onayina nakugamba sitaani atambulira ku bantu nzize nkibagamba nti sitaani teri sitaani gwe mugamba ono luminati gwe mwogerako alina ebiyembe alina amasamatu akaavu mu kiko kyagwawo kiti sitaani no sitaani yeggwe sitaani atambulira ku bantu omuntu ajja mu bulamu bwo n'akufuukira sitaani olwo kimanyi nti omusajja asobola okukwagana nakuzana wa n'akufuukira sitaani kakati sitaani atambulira ku bantu sitaani yoyo sometimes ebintu bijja challenges zijja mbulamu otuchallenginga nga katonda ayolesa bwakabaka bwe owulira so ebintu ebimu bijja mu bulamu naye ekintu byonna answer emu kufumintiriza reason as the world masterpiece kufumintiriza that's why ndaba n'akatabo kano reason as the world masterpiece so
ekintu ekisobola okugatta ebintu byonna byonna ebituchallenginga mu bulamu reason. Kitegeeza omuntu yenna ayagala information entuufu anoonya akatabo. Kana akatabo kasanga ku shopping mall, osobola kasanga buli awali Shell, osobola kasanga buli awali Shell ku mafuta, osobola kasanga awali supermarkets wonna bubeerawo ne ku shopping mall obutabo buno weebuli. Yes. Kati answer yonna gye weebuuza mu bulamu. Challenges oyiseemu, obulamu bw'otambuliramu, okufumintiriza kintu kikulu nnyo. Nabagamba nti okufumita nsonga ya bwongo. Nakugamba ebintu bino byawukana. Ekyokunyiga kya buntu. Njagala munkoti obuzibu nina okuntegeera olina kuba ng'otegeera nnyo. Kino kyo kibagamba nnyo mulina problem. That's why abantu abamu tebantegeera. Ekyokunyiga kya buntu. Nkugenza Yesu yennyini omwana wa Katonda yayinyiga. Kankuleke Katonda mwene. Katonda mwene. Yatonda eggulu n'ensi. Katonda wamala okutonda eggulu n'ensi yaddayo awummule. Naye ng'ensi agirekedde buli kyabugagga buli kintu kyonna kyonna yali abawadde emigga, ensozi, ebibala, buli kintu ng'akitonze. Nga buli kimu kibalekedde n'addayo awummule. Abasajja Bayibuli eyogera mu lubereberye baazimba omunaala. Bagende basokole Katonda waggulu nga musajja gwe wayita ki? Wepankapanka kiggwe ali eyo vayo tukole kasajja gwe eyabatonda. Katonda nakka wansi. N'abatunuulira bw'ati n'agamba bannange abasajja bano nga bakozesa amaanyi mangi nnyo, speedi nga nnene nnyo nnyo, baagala agenda waggulu kumusokolayo nti yeewulira agenze waggulu. Nkulaga. Kakati Katonda n'anyiiga. N'abakyusa ennimi. Nga bw'ogamba ono nti mpa omusumaali nga gukuba mu mutwe. Bw'ogamba ono nga ganjanjanjanjanjanyo. Ono muganja nga tebakyategeeragana kugamba nti munnange mpa omusumaali. Mpa ennyondo. Mpa omuntu omulala ne guyiika. Awo era we wava n'ennimi. So, nkulaga ekyokunyiiga era njagala nkikunnyonnyola nti buli muntu mu nsi anyiiga. Buli muntu as a person alina anyiiga. Memole y'omuntu. Okunyiiga kya buntu. Just okikontrolinga na kufumintiriza. Kyeva ngamba nti okufumintiriza nsonga ya bwongo. Omuntu yenna alina obwongo anyiiga. Osobola okunyiiga nga boda kulubudde emmotoka yo n'ovamu mwogere oba kwetondere n'akuvuma buvumi kamiyoni yaŋŋamba kuba namubuuza. Namusanga ku apartment ne mubuuza. Naŋŋamba no saavaamu kwa musajja navaamu ndabe emmotoka wagikudde parkinga ne bwava ne bantandika. Kalabe bakuwa nampe kasaka simanyi ka miliyoni kasirani gwe. Naga omusajja onkolobodde ttaala lyange olikuludde. Ate omuvudde mukobera emmotoka yange ate onvuma. Kane bayiika awo bangi. Kwe kwava okunyiiga kwe. Era n'omusajja boda yamujjukira byayogera. Owa boda yagamba yali muki? Webale nnyo. Kakati bano bagolf olwokuba bo tebalina nakugambe tulina obuzibu. Buli federal artist anoonya omuntu gwe yeekwatako. Oba buli muntu atalina wa standinze. Waliwo abantu abayimba ennyimba zino jenye mu kituli nga lwa wiiki. Anoonya gwe yeerippako okuva Sahara yeerippa ku Bebe Cool. Nakola olimba buli tazike dakika bbiri ng'ata mulumba mbu simanyi omwana ebyalugaba. Simanyi omusajja esali. Kati ne mukumi na mawulire gunde bya mukumi na mawulire kumpi omwaka mulamba. Kati natuka n'okumugula kubanga King Saba bati bamugulangako. Kati natuka n'okugula lonchi ebadde egenda kubeera luddawa kwa Africana. So abatatuukanga nawe oyo kati ezo beef zaalingawo mu music industry. Lwaggwako dda kyekugamba nti abatasobola kustandinga ku music wabwe esawa yaleero kamiliyoni oba wetuba tula kamiliyoni Bebe Cool, Bobby Wine, Juliana Kanyomozi, Chance Nalubega, Sebatta. Tulina abantu nga tetubaganja music. Zero mbonye nokola kamiliyoni nyagala zimama Jamila zinjagala okuwulira. Akapeto kaagala. Nkagala ate waliwo zire nnyimba. Tosobola kamubanja. Kati nze nga noonya Kyagulanyi agenda ku stage nga nemo kumusaba oluyimba luno lwagamba nti teri mulimu mubi lwa mwaka ki. Kagoma. Ezo nze njagala. Kubanga yakubanga essuubi mu luyimba. Zalinanga meaning nga zinyuma zina beats ezinyuma. Waliwo oluyimba lwayita byekwaso. Waliwo olwokola olwaki kati kugamba nti nze siragala zino mpya. Nekolera maali mambo bado katupakase Jamila ezo zalinanga message nga wakwante nyimba za kamiyoni kizibu nnyo kama tamala gataluyimba by the way tamala gayimba kamiyoni nizo kononyo luyimba lw'olubine lukubula kubanga neno forever kalukabere no mwali wange etubidde luyina meaning abantu bangi babuukira Bobby Wine nga tebamanyi Bobby gyavudde fa abayinga ne Bobby kyovala twamusigala ku mutima era bwayimbaga bafulu figa no abayogera yabadde ayogera mu kwogera nagamba
ogenda okulaba nga batutte nakangubi batutte mukasa kitegeeza nti muli ku ki muli ku mukidde ku ddayi kati gwe takumanyi na linnya lyo oli eyo ebinyo byakakobe oli ku fulufiga ovuma ye omanyi kye nakola okuyimirizaawo struggle n'okuyimirizaawo nuupu n'okuyimirizaawo ki era singa tetwamanyirwa nze navaayo lwakumanyirwa nze omanyi nekkiririzaamu okwekkiririzaamu kintu kikulu nze simanyirwa kubanga nekkiririzaamu ate nkimanyi nti ndi mukazi ali strong very strong woman first of all nze ndi self made nze tewali yankola mbu bano bebankola mbu ate nze tebangula nze nagenda okuva mu nupu ngamba kunkumudde bwe nti bonna buli omu nga muwadde levo ye nga nikyangu nyimaze omulago atoli wangula nze muzeeyi okumulaba namulaba by the way nga omanyi nti nina omukisa yes kubanga nali nabakusumudde dda bonna saana na mukisa kugenda kulaba muzeeyi naye mu ngeri gye bless nzikiriza nti katonda yampa omukisa nafuna chance egenda ne meeting omukulembeze w'eggwanga n'atuyigiriza okweyisa obulungi okwagala ensi yaffe abaana babeera n'empisa ne butavuma nakkiriza ate nanzaala ng'omwana era olaba mu bantu bonna ndi wanjawulo ate nga nenyonyereza ewa mu NRM ekyanjalo kyenasanga ku muzeeyi nga ye muzeeyi omuntu era abantu bannayuganda kyensobola bagamba ebyaddala nga njogeza fact omanyi amazima bayibuli egamba amazima gali kufuula ow'eddembe ate amazima n'ogasigalako omuntu ogwo era osigala oli muwanguzi pulezidenti Museveni talina muntu gwawaana talina gwatayagala oba wa nuupu oba ani oba wa FDC kati pulobulemu eri ku bano abali mu bifo beyakwasa obuvunaanyizibwa bwe buzibu era muzeeyi takkirizigana na mukusiba bantu takkirizigana mu kukuba bantu takkiriza mu kuwamba bantu never tebakulimba bakuba nti kati wana bategeera batonda bajja kuwakana fe twagenda bamuzeeyi yatubulirira ng'abaana n'atugana okuvuma n'atugana okuyomba n'atugamba tulina okwagalana n'atuyigiza nti oba omuntu suwa kibiina kyo okumukuyega olina kwogera naye bulungi n'omwagazisa naye okuvuma kibi bye bigambo byatugamba tatugamba nkondi munvume muvumire mukole ayagala kigambo mazima kyolabye kyogere mu mazima okusinga okulimba muzeeyi kisinga omutabula kulimba kati era muzeeyi kyamutaba naabo kulimba gwe n'olimbira eggwanga nti Uganda is bleeding nga naye muli mu mbaga n'olimba noge tajja ebyo bisoboka kati alina decision asobola obutalayira omanyi bayibuli eyogera egamba nti olulimi lwa mulimba teruliraba mukisa mu ngero 16 egamba nti olulimi lwa mulimba teruliraba mukisa era akolimiddwa oyo yenna ayitibwako obulimba naako akatono kayina kali mugibwako ne kaweewooya yeesigama ku mazima kati abantu abasinga okulimba balina problemu nti omanyi okulimba si kubi naye kasi otandika okukkiririza mu birimbo byo nogera ku mutono ga nti gwe pulezidenti nze pulezidenti omulonde naye nga toyina right yonna ku ggwanga era nze neewuunya ogenda noga nti nze pulezidenti omulonde naye nga alagira kino kibeere ng'oli wakiragira oba oli pulezidenti kyusa wano kubanga walina manifesto yo eyagala okyusa kino kikyusa oba yegwe pulezidenti yuno kati nze kyovola nze seerimba nze kinfuula success mu bulamu ekimbeza n'abantu kuba muntu yeewuunya abantu bembeera nabo sirimba mayindi yange nange kenyini saagala kwerimba kubanga nkugambe nti okulimba si kubi naye kasita otandika okukkiriza mu bulimbo byo oba ofuuse wa bulabe nnyo eri ggwe omuntu kennyini nze ndaba abasajja bangi nga balina obusumuluzo bw'emmotoka obwa benzi n'abunyenya ati agongo balyadde n'afa nga tagiguze naye nga oli omwana yange ayoza wano emmotoka ewaffe naye alina emmotoka yeevuga okiwulira naye oli yalonda akasumuluzo oba kagwawa oba yakasaza kabenzi agenda akanyenya ati nakwanira okw'abaana babindi abaana baagala omutto gw'omu maaso ogwo katono tubonge ennaku zino yeevuga kamoga yamuwa emmotoka kyabakola baagala omutto gw'omu maaso ate siemene wamusangamu n'ekirevu ogamba bosi kibosire omulevu gwonna nga guttuntoga kiba omutto gw'omu maaso kikoli mu kyoba nze katonda yanyamba nze emmotoka zange naye babanvuga ntula mabega saaganga omutto gwa maaso naye kubigere wabalyanga ate kati olya luno omuntu omanyi nti tubonga nyuma okulaba oyinza olowooza ofunye naye bw'omulaba ogamba nfunye ekibosire nze maze gana amaka gemoyenga gange ekyana ky'omugagga oba kyekigagga kyonna kitunula eresa oyinza ogamba nfunye kumbe era kamoga atuyambe akugyeko ku mmotoka
zovuga sizi zosebo kale muno kasotu zamu abakazi nenda ndi ku facts ati enkugambye facts namna gani chingo nangire mmotoka neba dange abantu ne bakimanyi nangule mmotoka onangiranga bwetali ati kakati mind nawo ojja kulemala ogongo bale ojja kulokingo government nagula kakati akola anti osokuwa nakane kagamba tufiidwa mpa njimpe ngende kumbe baje agale mmotoka omukazi sasa ajimulekera siyo ate gwe bisimizo ate jogenza abantu bakala bate bisimizo bino babisiwa wana bidebera batayina wadde olupanga kakati mind obojere maza kakati tatugana waliwo byokusaga kabe tubeeramu naye okwerimba nolimba mmemero yonna nobeera onofokasinga ku kintu January to December abantu bangi berimba omwaka ne guggwako abawala abayita basile queens nabalira mu covid ndaba abawala bangi nga bakuba emmere ebifaananyi bagenda mu ziserena bagenda mu lodge ez'ebbeeyi ne bakuba obuliri bwange naye mu covid nalinda abawala bakuba ebifaananyi by'emmere tewali yakuba kifaananyi kya mmere tebakakuba basile queen badda mu manda nga ne ku switi tekyali abagula nenga nti ensi esobola okukyuka bweti era omuntu atalina kyeyayiga mu covid era omanya nti ogwo muwulenge omanyi mu baana mubaamu n'agaana bwoba tolina kyewayiga mu covid nti ensi esobola okukeera ku makya nekyuka ne bakwata lockdown kati nga bakwata lockdown eyo yensi bwesobola okukyuka anytime in your life kitwale nti in your life essaawa esobola okujja ne bagoba ku mulimu business neggwawo noba weekozesa ebizimbe bikera ne bijja from nowhere tomanya yokeza teri agenda kuliyirira nga tomanyi kiddako abantu bangi bakeera ku mirimu kiringa abasajja bakeera era nze kyovala nze abantu bagamba mpololeza nnyo abasajja omusajja asimbula nga tomanyi ng'agenze kukola oba atakisi ne bamukwata nadda n'ovuma ekiseera ekyo n'essimu n'ogijjako nkikwata kikwata ng'ali mu kkomera ng'emmotoka yonna bagiyiye bali abavuga ebyo ebitulere abavuga bino bifuso ebyo atise bibaawo atise biki mukono hane wa traffic kwalya ne bamuteeka munda emmotoka esobola okutomera anytime emmotoka atomera omuntu kubanga accident ezewalika nafuna something ne bamukwatawo maybe yego batomera olaba batomera bali ku bigere batomera bali ku bugaali batomera ba boda webale nnyo kati ebintu ebyo byonna bulwa otandika okufumitiza nobiteeka mu mind yo bikuzaayo ku covid notandika okustandinga strong ono nawe oli omukazi era singa olaba abakazi abasinga nze neewuunya abakazi singa tebavuma nnyo basajja nga tebalese emmere waka kubanga teriakeera nga tayagala kulekawo oba tayagala ne bayibuli ekyogera lwatu nti anaaliyeko omwana we n'amuwa ejjinja naanaaliyeko okuwa omwana we ekyennyanja n'amuwa ejjinja obutegedde buli muzadde aba ayagala omwana omuwa ekirungi naye obusobozi n'abakyala babakeera okuzaala abaana bazaala babaagala owulira naye obusobozi bubula nobeera mu mbeera nga fasitesoni z'omwana tozisobola kyembananyako bana bamusuula mu ttooyi nabasuula ku street gwera wafulufuga bayiwe emmere otuuzeewo omwana wetambulire genda ku kyaki omutuuzaawo tomusuula mu ttooyi abo abamusuula mu ttooyi bennenya gaba ku kikomera kya aje bashe katuuzaawo oba ku muzikiti twala akaana bateeka ng'agenza osaala katuuzaawo naye batekatakkute piraawo naye onosuula akaana mu ttooyi n'okasuula mu oludda wa n'okasala mbuno kati olaba psychologically waliwo abantu abalemala obwongo babanyingizamu ekigambo kya luminaati mind y'abantu nerwala nti luminaati bagaggawala mubalaba ku mawulire ng'asaddase baana be babirimbwa afune ssente nga teziri tebakulimba teri luminaati muganda wange ogwokukunyira paka loliva mu nsi ye mu nsi obeeramu n'emirembe kakati nze ndaba nnyo abasawo abaganda kizibu nnyo okulaga omusawo muganda nti akola babeera mu buyimba bwa ssubi babeera gwe bakulaga akola aba asagala kiro ya sukaali akusaba omutwalo 7,200 nate nebuuza kyembuuza ate abalokola embalaba mu kyaki zakalina zaki okitegedde kati katonda waali tewali kisinga katonda yalekawo sitaani lwa nsonga yalina amaanyi agasobola okuzikiza sitaani owula bulungi naye yamulekawo lwaki lwa reason so ebintu byonna kasawo sigama kukufumintiriza mind etandika okukula otandika okutegera nti nina kweyisa ntya nina kubeera ntya akalimu kange kakutte ntya
kati bali abana banalekerawo okwogerako naye bali ngenda bogera katono bafunye challenge bafunye okusomoza bakati abana bagenda ne begatta ku TikTok okwo ne begatta ne bakola sex bikola batya kuliko nomwe yeyita president wa ba TikTok oyabera mu katisati akamu ako kasweta kamu kabukubo wali awo abera mu kasweta kamu abako nze simumanyi abasimanyi sagala mwogera kwa mwama yeji manya toga manyi sibamanyi abo naye bakafodongo ne nayogera kanyo bakola amanya balowooza nti bantu ono tunnyo mikisi twatuusayo twogenda omukwata bamugobadda contract yaggwako ne bamugoba ali Dubai ayenjeera yenna mulwadde binyo bimuli kungulu yagegeera omwagulinga musugwa musongo gwa munsun natunulidde omwana oli ne sexy work wo ku TikTok okwo baba tulagachi anti kati company zivuddeyo buli company atwala omwana nga yegatta yesawa company kati zesitukidde tezikyatuma era ogenda kulaba njagala okutegeeza eyo mu Saudi Arabia waliyo abaana basuka mu 12,000 naye abaana abakola kyakalo abavumaganyisa bakadamba abalungi olowooza bali bameka tebawera na 5 abavumaganyisa bali abalungi kitegeeza abalungi gye bali bakuba ono abaana bajja tubanga abantu bajja ne bannebaza ebigambo byenjoga nabo mbe inspirinze ne bandetera ebirabo wano era nagamba nze kulinwanga contract yange enzirayo which is tedaddayo ng'ali bubi siwe kiri addayo kubanga nanja abantu batugulako emmotoka wano abantu bagula ettaka ne bazimba naga Jennifer nazze era nesiga ntwala n'omutwala wano olagira omuntu omulungi n'agula ettaka ne mulekanga muli sibyeyo batandise okuzimba obaguze mu kamotoka bagutugulako wano nnyo emmotoka nakamuka kanjagala kasale nga kakola nga kavuga mama wange kavuga abaana bange naddayo nakutwala ne mu baana be gye bali kubanga ku baana abaliyo tubaye ekitono nnyo kale tubale 1,000-1,200 mulowooza abaana balinga bameka ekitono nnyo emitwalo ayishuo nasa basi kati ku mitwalo 6 da ku TikTok alaba bana bafuusa kizibu awera 5 faces ezo ne TikTok kwe kuli sexy kwe kuli smart anti bajjeyo kati obusolo begata live bavumaganya company kati waliyo munna mugwe nasiba ne mugamba mbonno musibye kati no company yamututte mugenda kuwulira oyo yambo analaga obusolo ebyo ebidduka bingi mugenda kuwulira baba faaki likes numbers zibalimba wasoka ko yambula numbers zibalimbye nze kyovana bajjako engalo gwayogeranga ono yanvumaga nagenda wali ku gundi ku stemoro mukwata stemoro naye simanti eri awungana ku amu ne muntu nunya bwenti ngali mu munanansi ne ngamba mukama katonda yono omukazi ng'ayina ebipaapi wano wabulaka wano wakolona kati badde mu filter zino ne ngamba Allah wa buyinza anyway sagala bogerako kubanga omwogerako nga tomwavayo nga loze muwadde mileage nga okitegeera kitegeeza abasajja abakwana so gundi tobawa advice filter ziba nyingi atokwana nze kyo kyembagamba bulijjo nze nabagamba okumanya ndi mulungi kato najjayo essimu gw'olina kamera no najjayo essimu andicodinga oba waliso kisimu kifaana kitya nsigala nze full figure ate nsigala ndi mulungi nga ndabika bulungi awo mpanga credit naye bano ono bakakubulire babeera ku ma TV wako temulina make up nze najjanga kweni blessing amu nga abasoke bankoleko bazahara nga munyingiza mukasengole mwana nga nkolako neŋŋaana anti kati gwali musajja yogera amazima waliwo TV etalina makeup artist gwe sasula are you stupid oyaga fulinga wano bantu no anti gwe otekwogera ku banno muzeeyi wakolanga ku Bukadde TV abaana ba makeup buli TV ate wako nebaza page zino zalyoka ne zijja page mwebale kusula bu TV bannange YouTube zisudde bu TV wacha yasobola okulanga ku TV nga bali YouTube channel nango yagala yoche kujja ko ngoine kyamu kubongo netubonga live akusinga anti wa mutwale motoka yaba ajikulaga nti yino si yanja kujja kulambula oje wasula moto to live abola ba TV no kudiba ko baliko omudiba ko baliko chovala anti besi bakubantu babi katigana amatara omanyi kamera ya gwe kali gobenti kamera ya kanisa asane meka ekunyiriza wenna Allahu akbar esokwane malenga ne bantu ojaba TV za mu studio esoka mu bana professionals nga basemene kyo kwati ya kamera yokka owa matala bera wa matala nze bancheza ku TV yakwana bagoba nawe nagenda ku TV ku Bukedde waliyo makeup artist amala kukola kasokwana time nawe nachala nga kwa TV bakasuko babera
ngamba soko je mukasenge so nimagamba nzo kuvadda saga bi makeup sibisobola ndi bulungi kati mugoyina buzibu nze mulungi ngolamba fanana oba otokulukuta sibisobola busobozi n'obudde bwabyo nze mukisala bisinga mbera mukakawukana netuyanira nze mbera mukakawukana nga noonya sente ndi mukazi munaku owulira mbera mukakalukana 24 hours kati nzirawo nemole ate ne time yo kaje nina obulize buli kadde nkabalirira buli time yo jama afunye ku nsi Mungu jampaddeko njibala muvali tujigo abantu babula abatusinga kubala time bakolera mu time bakolera mu budde era bakola nnyo abayuganda tubakuki abude ayi kati wakola nnyo sadali mukulia kisinga taso agamba nti kati nvude ku TV nvude kwa ni kusanyuka TV kafuna kiduka kyange netulire anyuke sawezi oba meka anyuka meka andi amasimu ge basinga tukubira gwe bara yagonderera ekulawo anje nnyonyodde kati gwalawoza nti bara eggulawo oyinako percentage ki nze kati bisobola binga amaze full figure ow'obwongo afunye mu 5 ayagala genda kunywa ng'anywako ene akanana ebbiri ng'azirinya mu boda ng'enkyasigazaaki nga yasamirira tokkiriza n'abavubuka bagamba gundi bara yakoze ebbala ekola kuki ekolera oyo nannyiniyo kati gwe yagispendizamu ekolerako ki zena n'ebintu byenewunyawunyerako ew'omwengo botoka nze n'ebbaala wondayeko nga nzunga nze gakimu ebitabo byakoze bitya bya balansinze eki njawulo kinaki amazzi gakoze soda yakoze ki amazzi gakoze katya ekiyungu kyakoze kitya byenjagala okuwuliza byebiki sina buliri nina omusajja nga nva mbuliri bw'omusajja nga ngenda mu pate nze Jennifer anti ekikulu ekirungi amanyi kati time tabe y'omuntu yajeewa nze nabagenda okunkwera bamanyi bulungi saawa emu mbeera mbuliri mbeera wakanga ndabirira musajja saa bitula amawulire kulya mmere saa 3 kuyingira buliri manifesto gundi yange bwete bweri yes ne programming ndi mukukyala muzadde abaana balina okugenda ku ssomero balina okukola homework balina okunaaba balina okulya mangu kakati ate mbeere nga ndi out nzire nga mbologa omwana ate nkyayonsa nabeera nga siyonsa obudde obuzunga bwo si buyina kati jeno kamino niye yatuwa ensonga mbwe owa boda yakalabula emmotoka gwaffe yatuwadde ensonga kijja kunnyamba nnyo ogenda ombulize gravity ategeere ababule ekyamukubizza omuwagizi aze ne ku stage okumufuuwa kyekyo kyebagamba tosaliranga musango bayibuli egamba tosalanga musango nemukola ki okusalirwa era bayibuli emu eyogera negamba nti lwaki sooka ojje eri ekisaaniko ku liiso lyo nga tonajja kulya mulala sokola be bulungi ojje kulya muno ye teyalaba bibi byeyenga byayinanga muntu ye alingiza kamilioni ego bakolobolera emmotoka nga nowa boda yavayo neyeweera obujuzi naga bannange ensobi yali yange naye neyesiba kwekyo kimu era akubata wa boda tagenda kolesyo kana yakubye omusajja ebikonde tukuŋŋanye omusajja onaffe anoonye obwenkanya bwaba yamugjemu amannyo kiba nti eŋŋumi ejjamu omuntu amannyo so ekyokunyiga kya buntu tufumitizanye tukontrolinge nga obusungu tukakane kubanga okufumitisa nsonga ya bwongo ate buli kintu kirabire mu pozisoni yaakyo abantu bangi buli kintu bakirabira ku pozisoni ndala kyekyo kyembagamba n'essawa ya leero noyogera ekintu ng'amazima ogamanyi nti ekyokunyiga gye kiri kya buntu naye nobera ku negativity buli kaseera nga n'ekituufu olabanga ekibi weebale nnyo kati nze kyendaba nti tufumintirizenga nnyo kyova olaba nze abantu benfuna okusomoza nabo ojja kuŋŋama naawe wanyiiga n'olumba gundi n'osiba gundi n'okola bwoti nze mala kuwoninga omuntu emirundi gyekisuka mu 5 oba mu 10 n'annemerako kubanga nange nkimanyi nja kukeera ku makya nnumba omuntu mmanyi nti ensobi zikolebwa abantu zigonjola abantu very kintu kyangu nnyo naye gwe ojja n'omuntu akuwoninze nenkuwoninga nega nvaako kyakwasa jja nvaako nviiraako ddala sinze nnyoko nvaako nesonyiwa n'ogaana n'onfiirako n'onnumba mu maka gange mu fami mba nina okukola ki ate nze kasita nsimbula sizikiza mba nina okuzako next step nina obuzibu nti kasita nsimbula kyova olana kugambe twanonye batuuse eddeeyo omanyi kati bali mu kuzza aliima waliwo omwana omulala yagamba
kampani ya Biba yagamba nti ejjamu ensigo mbwe zitunda bamunonye analima bamunonye na waliwo n'abasigenda boogera naye kwegamba nti jawo bino badde bannabo challenges okusomooza mu baana abo kwagenda afuna kungi olwokuba nti kati kampani zo zitandise kyekwatiramu kubanga kampani kwe bali na Miki nze namulaba ku TikTok Miki kuliko akawala keero baba kayitaani tekavumanga ku muntu kali awo kakola obuntu bakayitaani akawala ako kalungi keeru landlord kwali kuliko akawala keeru akawala ko baba naye bakayitaani kote kali mbano bachakali bana balayisi nnyo bana baferiya kali awo keeru kalina kuzoka kwa n'abasajja obuntu ne kasula obuntu ne kali keeru kalungi sikemanyi linnya ne kuliko abantu bangi ona kuliko abantu ngame kanga tebavuma bagambye mbu bakayita ka obushani kaka keeko bobwani keeko kawala keeru kalungi nnyo kabiga kalungi olusi kati katalisana kuzanya nga muwala abana badde bazanya bana Nigeria ne kasula akantu n'omusajja n'akalonda n'akakwaki olumukazanya n'omuwala munnaako olumukazi nane kayambali obuntu kalungi nnyo kati nakalako nkakakuba kalango bakaali kaaki nesanga nga kavumya omuntu kampuni zino tezigenda kukosebwa olw'abaana abaana kampuni tezigenda kukosebwa olw'ensonga ate kampuni zaali zaalwawo by the way era nyongera okubira mulanga kampani zisitukire wamu kubanga abaana beetaaga emirimu be basinga obungi omanyi lwaki be baana bakyasinza okufuluma okusinza ku kiriwo bano aboonona ekiriwo maybe bandi bati tebakyafuluma osegeera bano byalaga ebibi bandi badde maybe tebakyakola ki tebakyagendera ddala tetugaana waliwo bayita mu kusomoozebwa kuba ne mu Uganda mwe tuli abasomoozebwa era balaba Uganda abantu bafa buli lunaku ne gwe waleka wayinza okubikira nti afudde nga tegoli Saudi Arabia ng'oli mulamu okitegeera Buganda nange waliwo abasigala wano era ne batabeera success ne batafuna kati babeera abaana bagendeyo ne bafuna sente zaabwe ne balabira bakadde ne balabira abaana baabwe n'ensi ndala nnyingi nnyo eziriyo naye abantu balaba okwekyawa kw'abaminisita oba baani abasobola okwogerera abaana abo kankyogere lwatu amanyizo sita biduduma mwanako minisita ng'agenze okunona abaana abo kye bamukole Dubai mwakiraba minisita Ngobi bamuvuma ne bamukunkumula bwe bati bw'ovaayo n'oboogerako buli muntu bamuvuma naye nga kakundirika abantu 250 tebawera na 10 by the way kubana emitwalo 6 egiri owo 7 kati battira bali n'asoomozebwa mutuufu ge waninonyeeyo oyinza olowooza nti ali mu kyakali wabaki wabana abalala ontegedde oba kati ne baminisita batya yajja ne mumuvuma oyo Ngobe yasituka ye ssente oyo gwolaba wa state Francis Gobi bamuvuma ono abagamba nti no wakabi nnyo owa Nupo yagenda yasanga abale bubi yagamba yalambola amakomera naye ninde ekintu kimu nti kali munnange nange parliament nsaswa kanze abana basatu saaba laba wadom era bannange nze newunya omusajja oyo wakyadondo waawe bannange yani oyo musajja mpozi muwadda natye muwadda natye abasajja balina emitima kubanga yagamba agenda mu makomera kirenga waliyo abalwadde wali abaana bali mu burning life wali abaana bali ku depression tewali aboogerera fe abandi boogeredde boyogera nga bakuvuma atogenda kulira onvuma enkongoke nema okulya nema okukola sexy okwegatta ku nneme sente zigende oba nebwonvuma ngenda kusigala nga yenza owakabi tola kyogera kunkola kubeera ndi wakabi abaana abo bamagezi kampani kati kasa zivuddeyo kuba kati bakwasagala byogera nnyo okubanga birimu siyagala byogera nnyo naye kampani zayimukiddemu okulaba nga zo zisolvinga kubanga nazo zabadde ziraba that is too much yes nabagamba nali ambassador wa Middle East consultant Middle East etwala abaana mu UAE abasukka mu mutwalo ne kanja mu yali yagendera wakalaba abaana meka bagamba nti Middle East yatutwate tukwate tulina by then nga abaana bagenda ne bakola sente zaabwe ne badda wano nga bagagga era bayagasa bannabo okugenda bangi nnyo owulira Mr. Gordon by then Gordon yali nanyini Middle East nga akyalya n'abaana abo abazimbye waliwo omwana yadda nakola banka abakolanga zifaamu abakolanga biki nga bakyalirako gye bakoze bye ebintu ne babongera ne capital naye kati
ekintu kyakwa kyagazwa kiyingira mu companies nyingi ekiyingiramu abantu b'amaanyi bangi kate ne batwala abantu abatali trained omanyi nti baleeta abaana okubajja ekyannamukaaka nga babalese direct ne babasuza awantu ne bavuga ekyapage nga ntebe ne babambaza uniform saasira omuntu omuto tamanyi na gaasi wa mukuma tamanyi balubu bwebagiteekako omuntu te mu nyumba y'omuwalabu n'abaana n'abali wantu tulina abakozi batuleetera abakozi mwena mulina abakozi mumanyi abakozi bwe bali bakozesa omukozi ng'oyogera olulimi lumu naye nga muwuliziganya gye bamujja omanyiyo n'akufukirayo yoleke mu nnyumba yo obadde okimanyi abantu bano tebakyagala abakozi abaana bali mu masomero kyova nti abafuluma bangi abantu bakuba house girls kino nkyogera nina n'amaziga house girl n'omwagala n'omuwa kiki newe ogula emivumba n'ogimalayo newe ogula mpya newe omuwa mu bbaawo bali bayina emitima ekyaba tetakimanyi bw'ofuluma nga naye afuluma mulimu era abalungi si bonna n'abasinga ate waliwo tribe efuuse ekizibu era yagamba oba omugyeyo toleeta asooka kubuuza tribe waliwo tribe yo oba yerine ku tiktok oba tiktok ya tribe allahu akbar eyo tribe omuntu agambyawo nedda mukwano ate gye basinga okujja abaana gye basinga n'okuba gyera ogenda okwalaba nga bonna bayitamu awo bayisawo awo so saagana boogerako nnyo naye Justin kireese by the way nti abantu bategeere nti wali abali abaana okukola sex ku tiktok can you imagine ati neebuuza ojja kuteeka waliwo ogwala banaye gwana gwa musiraamu guli okwo ne gujjayo ebiza ebyoya byonna biddugavu ne gwebamba guti gulina ensujju nene nnyo yavunda yagongobana nadda eruddawo n'okufulumya obwenkulumu ne kibamba kuli byonna ebikyere ani ajja kubabuulira naye nga nze kivumirira nga nze omuzadde era nze sisobola kubeera ku tiktok ka switch nabagamba ka app ka jemu nyiga ka app ka deleting I don't want to listen era sibeera mu kafodongo gwe se waliwo ekintu omuzadde w'omwana ajja kera kumakya yetekemu omugwa omwana gwe yasindika okukola amulabe wano ng'ali mu katambi ne mwegatta ng'ensi eraba sitaani alina ttima naye tuveeyo saagana bawanye obudde bwange mwana